Nere nkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira kwa alipoota zetufunye weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero. Soroti ebadde ewezezza milimiters 3.5 n'obutundu 4 so nga ate Masindi zibadde milimiters 6 n'obutundu 5. Wabula era tutunuddeko ku kifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze leero kitulaze nga omukuubo gw'enkuba gusaasaanidde mu bitundu ebisange mu masekkati ga Ssemazinga Africa. Wabula ekyo kivudde nti sserwandula mpewo ebbiri ezimu esanga eri obukiikakkono ssaako n'eri eziri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa olw'okuba nti zibadde zinafuye mu katono. Era tugezezzaako ne tulaba ate ku mpeera y'obudde nga bwe yakedde mu nsi yattu. Wabaddeyo olufuuyirize mu ebyo ebitundu ebimu ebyebunguludde ennyanja Nalubaale ssaako n'eri mu bizinga by'Essese awamu n'ebyo ebitundu ebimu bisangibwa nga okwebizoda eri ku nnyanja Robert. Wabula era zigenza okuwera essaawa ez'omutuntu awo enkuba ebadde etonnya mu bitundu eby'eggwanga ebimu bisangibwawo mu masekkati ga ensi yattu nga okwebizoda eri ebugwanjuba wadde nga ebitundu ebimu omusana gubadde gwakanga gukubakubamu. Ate era bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba mu nsi yattu ku makya tusuubirayo olufuuyirize mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisangibwayo ebugwanjuba ng'okwebizoda eri ebukiikakkono so nga ate eri ebuvanjuba yo tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu. Awamu n'ebbugumu okutuuka ku selisiyasi 31 eri mu Kotido so nga ate ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 28 okuggyako eri musozi omukabale 25. Gweno munnange naasuubira okutambulako mu bibuga ebisangibwayo ebunaayira tusuubira enkuba okutonnya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu kibuga Addis Ababa so nga ate mu Nairobi yo tusuubira omusana okwememula okutuuka ku selisiyasi 27 okuggyako eri mu Beijing nayo tusuubira embeera y'obudde okubeera ekiddedde awamu n'ebbugumu okuba ku selisiyasi 17. Wabula ate Gwanda agendako eri mu Washington DC yo tusuubirayo oluwandagiriza awamu n'ebbugumu okuba ku selisiyasi 24. Ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'okulaba ku timbe lwa UBC mbeera bulungi weraba.